Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe yambuzizza ku ddagala oba ku kibala kye bayita ekitaffeeri. N'ombuuza nti omulwadde wa puleesa akozesa ki? Akozesa kibala akozesa ki okubeera nga kimuyambako? Kakati kituufu omulwadde wa puleesa ekitaffeeri kirungi nnyo, kiba kijja kuyambira ddala. Ekitaffeeri gukulira ddala ne gubeera omuti ne gusaako ebibala bye tuyita ekitaffeeri. Naye gwe omulwadde wa puleesa ki ky'olina okukozesa? Olina kukozesa bikoola by'olina okubeera ng'ofumbako. Gwa puleesa wenna singa abeera bakulagidde ku kitaffeeri obeera olina kukozesa bikoola, ofuna ebikoola ebyo by'olaba bye tuyita ebikoola by'ekitaffeeri. Birungi nnyo ku gwe omulwadde wa puleesa, osobola okubeera ofunako ebikoola nga bw'olaba. Bw'ota ebikoola bino n'oteeka mu kasefuliya n'oteekamu otuzzi n'ofumbako n'obeera ng'onywako, bijja kuba bikuyambako. Birungi nnyo, kyo kyonkubuulira. Bw'oti bino obirongoosa bulungi n'oteeka mu kasefuliya n'oteekamu amazzi n'otokosa n'obeera ng'onywako. Najjo nabalaze obutula bwa katunkuma, bulungi nnyo ku gwe omulwadde wa sukaali ne wa puleesa. Ekyamazima buli w'ofumba emmere bakutereko obutula bwa katunkuma, obutula obutono nabwo balaze jjo, vidiyo nagitaddeyo. Kyobalaba nti olwo munnaffe yambuzizza ku kitaffeeri. Ekitaffeeri kino n'oba ofumbye eddagala lyonna lyonna oba lyaki, osobola okuteekamu ku bikoola by'ekitaffeeri. Birungi nnyo. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.